Mugamba mutya baagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Faith 256 Senga wammwe ntuuse nga bulijjo. Olwaleero njagala kusomesa ku nkumbi. Enkumbi kye ki? Okimanyi nti ensangi zino osobola okusanga omwana omuwala n'akugamba tamanyi nkumbi kye ki? Tusooke tumanye enkumbi kye ki. Enkumbi ke akagoye oba katawulo akakozesebwa mu kisenge nga mumaze okwezina. Omugaso gw'enkumbi nti omwagalwawo bwe muba mwezina alinza okutuuyana ne weetaaga okumusiimula katuuyo. Akagoye ako k'okozesa kye tuyita enkumbi. Tokwata bukwasi lugoye lwe yabaddemu n'omusiimuula. Oba tokwata ssuuka eri awo n'omusiimuula. Nedda. Ensangi ezo oba edda abakyala baakozesanga enkumbi era ng'omukyala okubeera omukyala ajjudde oba omukyala yenna yeeteekateeka okugenda mu ddya nga ebimu ku bye balina okumusibirira oba senga bwe byalina okumusibirira y'enkumbi. Naye ennaku zino gye kiri nti twefumbiza, abaana tebakyafuna kubuulirirwa, tebafuna kusomesezebwa, ate oluusi ne baba babasomesezza tugamba nti omulembe gwa .com. Tuyina ebintu bye tukyuse ntugamba bya .com naye kankubuulire ebintu ebimu tulina okubireka ku nnono zaabyo. Nga bwe tutasobola kukyusa masiga gali 3 ne tugafuula 4 era 4 ne bw'ogafuula 4 era osigala oli ku 3 era olaba n'essigiri bagikola ne bagiteekako obukondo 3. Kitegeeza ebintu ebimu tulina okubireka nga bwe biri. Kati ekintu ky'enkumbi mulekeraawo okukizannyirako oba okukizannyisa. Kuba enkumbi eno eriko ebiwanuuzibwa. Sijja nagamba nti biwanuuzibwa kubanga ate bituufu. Nti omwami wo singa okeera ku makya n'ofiirwa omwami wo nga tonnakuba mulanga osooka kwezizika nkumbi eyo era eriko emikolo egikolebwa okusiba omuzimu gwa bbaawo kubanga tukimanyi nti singa muba bafumbo omwagalwawo n'afa omusajja bw'otamusiba munnanga akomawo era n'akukozesa ate ne kifuuka ekirala. So tudde ku mugaso gw'enkumbi. Enkumbi bwe muba mumaze okwegatta n'omwagalwawo akagoye k'okozesa okwesiimuula oba ebiseera ebisinga nti omuwa naye n'akuwa ne mwesiimuula mu bukyala oba naye n'omusiimuula ku busajja bwe. Ekizibu kye tulina nti ensangi zino abaami tetukyakozesa nkumbi nti omwami olukuvaako adduka mu kiyigo ate ekintu ekitali kirungi tikisobola okuviirako okuseerera mu kiyigo n'ogwa. Kubanga jjukira oba kukola exercise weetaaga osooka owummulemukko ogwe wali ate na si kirungi okubanga muva mu kwezina n'omwagalwawo n'odduka n'ogenda mu kiyigo. Muyina akaseera ke muba musubiddwa. Waliwo kye mwetaaga kwegamba musharinge moment eyo omukuliseeyo akukuliseeyo omwebaza akwebaze munyumere. So omwana omuwala wenna eyeeteekateekera obufumbo oba eyeeteekateeka okwegatta n'omwagalwawo olina okuba n'enkumbi. Omukyala ajjudde nandibadde nkusaba obeere ne butawulo nga 10. Ate akagoye kano kaba kaweweevu, kaba n'omubiri omuweweevu kubanga ate omubiri we gubanga teguweweera nga gukaluba gulinza okukolobola obusajja bwa munno oba naawe omukyala kayina engeri gye katagira bulungi. So ojja kunfunirayo butawel bupiisa obutini nga 10 obuteeka ku odrop yo ey'omu kisenge kumpi n'obuliri bwo. Bomba temugiyina era osobola okutegeka omukyala otegeka ekisenge kyo n'ofunawo obuteeka kumpi n'obuliri. Tubamba muli mu kwezina ate tosituka kugenda mu odrop kukakimayo okwata bukwasi n'ojjayo. Enkumbi omukyala ebintu by'olina okuba nabyo mu kisenge ekimu ku byo y'enkumbi. Ate bw'oba olina enkumbi nkusuubira okunfunirayo ebbaafu ng'ebeera mu kisenge kyo, fulasika y'amazzi agookya n'akadomola k'amazzi. Ojja kuŋŋamba singa ebyo byonna nga lwaki neemenya
waliwo ajja obbikolera omwami oba gwe tosobola bikola. Bwe mumala okwezina tekyandibadde kya bugunjufu mwami wo mulongoosa n'akawero kakalu. Kale osobola okukamulongoosa nako naye era tolinza kigeraageranya n'oli akoze kye ngenda okugamba. Okitegeerera abaakuliddeko obubonero. So amala okwezina ojja kukwata ebbaafu oyiwemu amazzi ogatabulemu agookyo ogatabulemu aganyooga gabeeremu ekisu oba gabeere nga gabuguma. Onnyikemu akawero kaffe kaneeno okatobye kakamule ojja omulongooseeko ng'olongoosa okuva eno wansi mu binege kubanga byonna biba bigize. Olongoose ku binege bulungi oweeweete n'omukira. Nkukakasa mu kumusiimuula ng'omuyisaako amazzi ago agabuguma alinza n'okuddamu okuyima ne muddamu ne mwezina bupya bwe muba mubadde mukyayagala. So gwe wenna omukyala ali eyo nja kusaba ofuneyo ebbaafu nga yeebeera awo mu kisenge kyo. Ngenda kusaba ofuneyo enkumbi. Amanya ngenda kusaba ofuneyo akadomola, ofuneyo n'efulasika nga ya mu kisenge. Enkumbi eno ewangibwa, osobola okugiwanga. Era enkumbi empange omwami wo ne bw'aba atabadde n'agenda yonna gy'atabaalidde ne bw'aneebaka ku bakazi bameka era ajja kuwunzika ng'agamba gwe abasinga era ng'akumyewo gy'oli. Bw'oba tomanyi we bawanga nkumbi sandikugambye nti ogiwa omuntu agikuwangire, naye bw'oba ng'osobola okugiwa ssenga awo asobola okugiwanga naawe osobola ogyewangira. Oba waakiri sandiyagadde obeere n'enkumbi nga just kagoye kali nnomo, osobola okunfunira kayaayaana, osobola okunfunira namirembe, eddagala eryangu ng'eryo. Osobola okufuna olweza n'oyenga n'oyoza enkumbi eyo ng'omaze ogyoza n'oginnyika bulungi mwaga amazzi n'ogyanika. Ate sikusuubira kukwata kagoye keeru okannyike mu ddagala. Ate era sikusuubira gula ka brown. Ojja kufunayo akagoye akakkalakala nga tekajja kufa. Kitegeera oba eddagala lino ky'osobola okulikola, osobola okufuna aka green oba si kyo osobola okulikaza n'olisa then n'oliteeka mu mazzi n'olinnyika mu kagoye ako n'olaamirizaako akuyaayaanire n'ebigenderako. Enkumbi osobola okufuna tawero nga kuliko tawero ennene. Omwo abakyala abalina amazzi gano aga tap water, tokkiriza musajja kuzina obuliri bwonna ne mubutobya. Ne mubanga omufaliso mulina gufuula gujja kuwunya. So ngenda kusaba nti osobola okukwata amazzi ago osobola okukwata tawero ennene n'ogiteekawo nga mugenda okwezina. Ebeera part of enkumbi kubanga eba egenzeeko amazzi agago n'agage. Sorry. Yadde nnene nti teri mu sayizi, ngenda kubalaga obugoye obwo bwe buba bwenkana, teri mu sayizi ya nkumbi, naye keeri nti mugikozesa okugyala ku buliri. Ate sikusuubira gikozesa kugenda kwesiba. Gyoze era ebeere ngeri part of that. Enkumbi zo kye kintu ky'olina okutereka n'obuvunaanyizibwa. Sikusuubira kukwata akagoye keweekozesaako gwe na mwami wo ke mwesiimuuza okwoza okaanika ewantu ewalabibwa okalagajjalire, kubanga akantu ako koolaba omuntu mulabewo nga yakakutteko asobola okusiraanya, mulabewo nga yakakutteko asobola okusiba okuzaala. So nkusuubira obeere muntu ow'obuvunaanyizibwa, nkusuubira obeere muntu amanyi nti eno nkumbi yange si yakuzannyirako, si kintu kye ngenda okutwala bwentyo ffa. Kitegeera? Nkusuubira okubeera nga omanyi nti eno nkumbi oba kino kintu kyange kya muwendo.
Mbagambye omukyala ayina enkumbi ne bwebanga si mpange ate nga amanyi n'omugaso gwayo teyenkanankanyizibwa n'oyo atagiyina. Era omwami wajja kutabaala naye ajja kudda ewuwo kuba gwamubudaabuda ng'amazeemu akagoba. Bwe muba mumazeemu akagoba bulungi okwata akatawero n'osiimuula omukira gwe ng'ova eno ku binege ng'oyambuka n'omusiimuula bulungi. Bwe muba mwezina n'afuna akatuuyo ofuna akatawulo kamu kyova olaba nakugambye nti osobola okubeera n'obutawulo bwo nga 10. Ofunayo kamu n'omusiimuula entuuyo n'omuddaabiriza. Gwe kaakati teebereza oba kubamu akafaananyi ng'omwami waakuli waggulu entuuyo zimukka naye tewali yadde ky'omusiimuuza, tewali yadde kintu kyonna, entuuyo zimukka. Bwe yeegira musajja wattu bwe yeesiimuulasiimuula eno bw'asika ebisuuka bw'afunaawo akagoye akali okumpi bwe yeesiimuula naye kaakuzine gwe kwata akagoye nga bw'omusiimuula ku lutuuyo ate nga bw'omuwaanako. Bwe muba mumaliriza nkulagiridde engeri gy'okakozesa era bwe mumala okukakozesa osobola okubukwata n'obusuula oba mu bbaafu omwo mwennyini mutabulidde amazzi n'obwoza enkeera n'oyanika n'ogolola oba n'ozingako nga togolodde n'obuzza gye bulina okubeera. Kalina okuba nga kagoye kalungi kaweweera ate nga kayonjo. Sikusuubira kukozesa nkumbi. Kino nninza okyogera omuntu n'agamba nti ng'ani akikola, babikola. Gye mwesiimuzizza jjo n'ogikwata n'ogisonseka wansi wa ppiro bw'ogenda okwala obuliri n'oyala ebyo bigadde bengali bye mwala n'okalekayo. Bwe muba mwezina ekiro n'ojjayo n'osiimuuza munno nga konna kaagaze n'omusiimuuza. Munzikirize nkome wano olwaleero. Nja kudda n'empanga y'enkumbi. Gwe wenna ayagala okumanya engeri gye tuwangamu enkumbi, eddagala lye tukozesa, ebigambo bye tulaamiriza, teweerabira subscribinga, likinga, commentinga. Ngenda kuba nkomawo n'engeri gye tuwangamu enkumbi yaffe. Ate gwe wenna aliyo ka audio kano oba video gy'eba ekusanze manya evudde ku Senga Faith 256. Jangu teekamu ekigambo Senga Faith 256 olikinge, osubscribinge, okomentinge. Nsaba Omukama abankuumire. Woba olina ekirala kyonna ky'omanyi kyesoogedde oba nkyerabidde oba sikiinaako bumanyirivu nga kikwatagana ku nkumbi, osobola okukituwandiikira naye mu comment section n'ongamba Senga, enkumbi ngimanyiiko kino na kino na kino na kiri na kiri. Ojja kuba otusomesezza. Nze nkyasoma naawe osoma, ffenna tusoma. Nsomesa nange nkusomesa, ate tusomese n'abalala. Ffenna tumanye. Omukama abankuumire, mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Mwebale nnyo bantu bange kunsupportinga, mwebale commentinga, mwebale likinga, mwebale nnyo. Bwe nteekayo ka video kange ne mukalaba mumpa amaanyi agakola akalala. Temwerabira sharinga, musharinge, muyite bannammwe bajje basubscribinge, twesomese tuyige. Channel yaffe eno tuyigirako ebintu bingi. Twebuulirira, twogera ku biriwo eby'omukwano. So, yagaliza munno. Gw'oba olaba nga naawe channel eno ekukolera, gyagaliza omulala ng'omuyita okutwegattako. Omukama abankuumire. Yeah.